Kato mulese era Ashiba Kato kyensaba okusooka okukola njagala osooka weetondere buli muntu akumanyidde mu kifaananyi ekikadde. Abakulu mwena abandaba ku Mukutu Volongoto amanya n'eddoboozi nze Ashiba Kato enaku zino omuntu talya big fish which is okay. Baganda bange oba omukulu bwansabye nti mbeetondere era Katonda mukisa guno okubeetondera kuba ekifaananyi ekikadde kye nali ntambuliramu eky'okuvuma eky'okuvvoola ekyokuwaayiriza ekyokusiba obukyayi naye nga Yatendeka mulokoke benatendeka nsiba mbagamba bana nti mulokoke omuyekera omukulu ava mu nsiko ate mubawaana yinki muba mukolayo ki omukulu ono namuvvoolanga ne muvuma olw'okwogera amazima naye bwe namala nenterera mu layini bwe nti ne mugaa ti amale ensonga gye baliko ntuufu tutambuze eggwanga mu maaso. Kiki ekituleese wano ku Pearl of Africa Hotel? Ekituleese wano tuzze okulonkinga campaign eyitibwa The Patriotic aka mwoyo gwa ggwanga. Campaign eyo oba project eyo yange nga nze omuntu Ashiba Kato, si ya gavumenti, si ya NRM, si ya ki. Wabula project eno nagizimba initially nga njagala ebeere ya NRM ng'ekibiina kyange. Naye ekibiina kyange nnemereddwa okubakwasaganya. Ne ŋŋamba sigenda kulinda budde kukwasaganya kibiina kino ekiduka nkyekolere kubanga kiyamba ggwanga lyange nange nkisobola. Kye nakoze kutandika project eno. Project egendereddemu okukumakuma abavubuka nga ffe n'okwebuulirira tunekwetaba mu ntalo tunekwetaba mu buvuyo naddala mu kaseera kano ak'okulonda lwa nsonga ekijja mu maaso awo tekigenda kubeera kirungi eri ensi yaffe. Nawe kikosezaako kyolaba nga nakoze bu t-shirt buno wadde bwa yellow tebuliko kigambo NRM tebuliko kigambo NUP. Opposition is not my position. Eno yange egamba ebyatuukawo e Libya tubijjukira. T-shirt nnyingi nnyo ziriko ebigambo eby'enjawulo n'obubaka obw'enjawulo. So baganda bange ebisingawo ku Volongoto tugenda bireeta mu full details. Tubasampodamu busampozi tugenda wali munda kulonkinga campaign eyo. TV eziri nnyingi nnyo, DW eya Germany weeri, CNN weeri, not the fake news wabula CNN eri eya ddala. TV za wano BBS Telefayina, NBS, NTV zonna zigenda kurepresentinga. Mugenda biraba ku shows ez'ekawungeezi mumanye full details zonna. Nze Dr. Tiama n'omukulu Ashiba Kato sign up.